Nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongokamu music analyst. Mukama Katonda Kasubi nti no akukomye bulungi. Yes. Mwerekereza ebbanga ddene ne mubanga mujja buli kadde mubere ku mukutu guno mugoberere. Facebook, YouTube mungoberera nebaza. Era nange ndowooza nkoze ekyo ekyetaagisa okubeera nga ngezaako okuzza gye muli mbasomesa ku bintu ebyenjawulo. Kadongokamu ono nze ndowooza nti tulina kuddayo tuddemu tusooke tusomese busomesa abantu, kubanga nti abantu abaaliwo mu myaka gy'ensanvu 80 90 abasinga tebakyaliwo, abakyaliwo oyinza okwesanga nga ate si ba mulembe guno ogwa .com. Kati aba .com bangi nga tulina okuteekamu amaanyi tubeere nga tubasomesa ku bintu ebikwata ku kisaayi kyaffe ekya Kadongokamu. Era ndowooza kyekintu kyengezaako okola ku YouTube ne ku Facebook naddala mu programu zange eza live. Kale banamukutu emabegaawo navaayo ne mbategeezaako ku nteekateeka eri mu kujja mu kisaayi kino ekya Kadongokamu nti egenda kubanga etugasa ffe nga bannakadongokamu, naye lwakuba nti ffe enewaffe kizibu nnyo omuntu okuba nga ateeka amaanyi awantu waatafuna. Kale mu kino nsaba okubanjulira enteekateeka egye nabagamba eyitibwa Kadongokamu Hall of Fame. Kadongokamu Hall of Fame tugenda kutunuulira abantu abaatiikirivu, tubeereko n'awantu wetutereka ebintu byabwe naddala ebikwata ku Kadongokamu. Tukirabyeko mu nsi z'abazungu abagoberera omupiira. Premier League yali 2020 yagenda neggulawo Hall of Fame, era ndowooza abayimbi ab'enjawulo, abasambi b'omupiira ab'enjawulo bagenze nga babateekamu. Wano wogenda mu ggwanga lya America eriyo gye bayita Music Hall of Fame, Rock and Roll, bagenze nga abantu be balaba nga bakolere ekisaayi kyabwe ebintu ebyannaggwano mu kisaayi ky'okuyimba bagenze babateekawo. Ekyo nno Rock and Roll Music of Fame ndowooza yatandika 1983 weetandikibwawo, naye nga nakyo kyali kirowoozo nga olaba ekya Muzungu David wogenda Italy, wogenda China, abantu abo bagezezaako okubeera nga bapreservinga ebintu byabwe ebyedda naye nga bayita mu nteekateeka eno. Kale Hall of Fame egenda kubeera nga music museum naye nga tuli ku Kadongokamu gwe tugenda okubanga tutunuulira. Aba geners ez'enjawulo nabo maybe balituuka ne beekolamu omulimu ne bakola ebyabwe, naye nze mu kino n'abantu abangoberera, abantu abankwasizaako eriiso tulitadde ku Kadongokamu. Naye nga omuntu gwe tusuubira ayinza okubeera mu Hall of Fame yaffe ateekwa okuba nga ava ku 1992 n'okudda eri emabega gy'emyaka nga 3 omuntu agenda okubeera mu Kadongokamu Music of Fame tusuubira emyaka ng'egyo okuva 1993 okudda eri. Bwe tutyo we tugenda okuba nga tukikola. Mu nteekateeka eno tugenda kutunuulira ebintu bingi. Music museum ndowooza kye kiyinza okubeera ekyangu eri abantu, naye nga erinnya ettuufu ligenda kubeera Kadongokamu Hall of Fame. Muno tugenda teekamu ebintu ebyenjawulo ebyakola music. Ebintu ebyenjawulo ebyakola music tugenda bitereka mu tterekero lino, era nga we tugenda okuba nga tusinzirira n'okubeera nga tukola ebintu ebikwata ku music waffe, okugeza documentaries ezikwata ku music waffe, documentaries ezikwata ku bayimbi baffe, documentaries ezikwata ku studios ezaaliwo, documentaries ezikwata ku music theatre ezaaliwo obudde obwo, documentaries ezaaliwo documentaries ezikwata ku bivulo ebyenjawulo ebyakolebwa abasajja n'abakyala ab'obudde obwo. So tetutunuulidde muyimbi, tutunuulidde music in general, kubanga music akolebwa omuwagizi
music akolebwa producer, music akolebwa promoter, akolebwa omuyimbi, akolebwa presenter. Ebintu ebyo byonna bivunanyizibwa. So bye tugenda okubanga tutunuulira. Kale nsaba nti baganda bange buli ayina kyanaaba asobodde asobola okuntuukirira, tubeere nga tulina ettoffaali lye tusobola okugatta ku industry. Kiyinza okuba ekizibu ennyo mu myaka 40 egijja mu maaso eyo omwana okumunyumiza Kadongokamu. Olaba abaliwo obudde buno tutuuyana okubanga tubaagazisa. Genda ku TV, genda ku radio nti obudde butono bwe bawa music waffe. So nga oli omulala atambula onna aliko atambula aweebwa obudde. Kati ffe tulina kukola bintu nga bino ebigenda okubeezesaawo music waffe. Enteekateeka zino tutunuulidde ebintu mu Kadongokamu Hall of Fame. Tugenda kuteekamu ebivuga byaffe ebinnansi ebyasookerawo ddala kubanga bakadde baffe baali batandika music ono bakozesa bivuga binnansi okutuusa ebizungu we byajja ne bibeeramu. Ndowooza mu bivuga twalina endingidi, amakondeere, amadinda, engalabi, engoma, ebika ebyenjawulo n'ebintu ebirala, nsaasi, ebyo buli ekyakolanga music tugenda kuba nakyo mu nteekateeka ene eya Kadongokamu Hall of Fame. Lwaki ebivuga ebyo bigenda kubeera nti omuntu anajja okulambula agenda kulaba abantu bano ebintu bye baakozesanga. Then tulina music scripts eza generations. Music agenza akyuka okuva ku generation okudda ku generation. Generation eyasooka music tulaba nti yakolebwanga yali wa ddakiika 2 yali wa kujjinja. Kyokka we twayingira mu myaka gy'ensanvu music yawanvuwako n'agenda mu ddakiika 4. Then obudde bwatuuka ne tuvaawo ne tugenda mu ddakiika 7, 10 nezigenderako awo, kubanga tulaba nti oluyimba olusinga obuwanvu mu Kadongokamu lwa ddakiika 28 ne seconds nga 38 nakatudde oba mimiko mujinga olwa Salongo de Grossias Sebuguzi. Kale mu kino nti ebintu bino tugenda kuteekamu lwaki byajjangawo ebityo. Era ndi wa mukisa nti abasajja bano nafunako kuzimu ku nnyimba zaabwe obutabo bwabwe nga bwe baawandiikanga ennyimba zino. So ebintu ebyo bigenda kubeera mu Hall of Fame. Kano katabo kaali ka luyimba, yali awandiika luyimba luno, kagenda kubeeramu. Ekintu ekirala tugenda kubeeramu ne zi cassette tapes ez'enjawulo zigenda kubeera mu Kadongokamu Hall of Fame. Ti omuntu ojja tuuka ng'olina olutambi lw'onoonya ogenda dusangawo n'ebyali bikwata ku lutambi olwo lwafulumira Gindi mu kibiina Gindi. Studio eyalukwata yali Gindi, sound engineer, bassist, solist, rhythmist yono eyali composer yono, nga buli kimu kiri well documented. Olugendo luwanvu lwe tulina naye tugenda kutuuka muno. Tugenda kubeeramu ne zi cassette radios kubanga zino ze zaatuyamba ennyo okubanga tutumbula Kadongokamu mu Hall of Fame. Ng'ogenda tuko osange endongo manda 10 zine ez'okupangulula zonna osanga omwo, era otusange nga tukute tape gye tuli mu kuzannya, tukute gramophone gye tuli mu kuzannya mayinja ago. Then tulina metal D6 zi gramophone. Wenjogera ku zi metal D6 ge ga mayinja agaafuluma kubanga music eyasookera ddala yali wa mayinja era ng'azanyibwa ku zi gramophone. Tugenda kubeera nezo zero record player amayinja ag'enjawulo aganaaba gasobose. Era wano mukwano gwange Mr. Michel Von Holt musaale nnyo mwami muzeeyi Semwanga Lutaaya okuva ku Star FM ne muzeeyi Owana Tone Owana ngenda batuukira tulabe nti ebintu bino
bisobola okubaayo. Oyo yenna alina ejjinja lyalina tukusanyukira. Woba oyinayo gramophone osobola ogitutuusaako ne tuteesaganya ne tulaba ofunamu otya naffe tufunamu tutya, naye nga twagala kibeere ekifo ekyobulambuzi n'omuntu aliva gy'ava najja wano nga basobola agala nga n'omulambuzi aliva yonna gy'avudde ng'aze alabe country music wa Uganda yali afaanana atya oba afaanana atya, ng'ayina bagenda mulagirira bulagirizi nti genda mu kifo gyendi ku Kadongokamu Hall of Fame and Museum ajje alabe agezeeko okubanga ayiga ennono ya Uganda naddala mu music. Kale ekyo tugenda kubeera nga okisangamu. Kadongokamu Orchestra ndowooza ekyo ekigambo tutera kiwulira mu Congo, ebyo byalinga bibiina, kyekibiina. Orchestra kigambo kiri mu Lufalansa naye nga eno ewaffe kiba kitegeeza ekibiina omwegattirwa abantu abangi naye nga bali mu music. Mulimu abakubi b'ebivuga, mulimu abayimbi, abawandiisi, almost ebeera nga record label. Ebibiina ebyenjawulo n'ebyafaayo byabyo, nti kino ekibiina kyali Entebbe Guitar Singers kyatandika 1962 bakitandikira 1982 kyatandikira mu Kitolo Entebbe, nti kino baali bakiyita Uganda Picking Guitarist kyatandikibwawo 1969. Then kino Kadongokamu and Cultural Company kyatandikibwa. Twogere nga ebyafaayo obiraba ebyebibiina bizze bibeera bitya, kyatandika kitya, ani yakitandika, abajja bakyegattamu, ono we yavaamu yagendawa, nga tugenda kubanga ebyo byonna obisanga mu Kadongokamu Hall of Fame and Museum website nga weeri ekwata ku Kadongokamu Hall of Fame and Museum. Then ebintu ebirala era byogenda okusuubira muno, waliwo ebintu ebyatuyambanga okubeera nga music waffe atambula, ze music theatres. Abasajja bano gye baakoleranga ebivulu tujjukira kati mu Kadongokamu Happyland, kati obudde buno eyitibwa Big Bar, Zirivono Hall, kuteesa eno gundi Kaleerwe Farmers Hall. Ebyo byebimu ku bifo. Twalina mwezo zi Suzana, zi New Life Bar, ebifo ebyagira ki nga byonna omuntu watuuka agenda kubeera nga akola ki, asoma ku bintu ebyo ebisobola okulabwako ng'akola ki, abirabako, ategeere we twali abagagga mu industry yaffe. Ancient scripts ezo nzibanyonyoddeko wali nga bigenda kubeera nga obisanga muno, nti olutambi olwasooka wano mu Uganda olumanyi album eyasooka okufulumizibwa e Uganda nga it's an album. Simanyi oba okimanyi, omugenzi Peterson tusuubira Mutebi mu East Africa ye yasooka okufulumya album, naye tugenda kulaba album eyo baani abagikola, yakoleberwawa, studio ki eyagikola, bantu ki abateekamu amaanyi ku. Tutunuulire nga mu Hall of Fame ogenda kulaba baproducer abasajja abakyasinze okukubaana ebivuga naddala ebyaffe ebya Kadongokamu. Mugenda kubeeramu abayimbi abakyasinze okubeera nga bakola ebintu ebyanaggwano. Ye muntu nga ayina kyagasse ku nsi nga through his work oba her work waliwo enkyukakyuka gyagasse ku nsi mu kutegeera obubaka bwe yaggusa. Tugenda kubanga tukola ki, bino si bya gundi yasinga, tugenda tuleera nga wolaba ababadde bagoberera Premier League nti okuinductinga omuntu babadde bakikola ne bateekawo obululu abasobola ne bakola ki nga batunuulidde ABCD, and okuinductinga omuntu kibadde nga it's a process. Then we bamala
ne bakireeta mu lujjudde abantu batandikiraawo okubeera nga bakola ki balonda era ne mu kulonda omwo nga basengejja tukole ekintu ekitagenda tuswaza kale ebyo enteekateeka bwetyo bweri naye mu kukola ekintu kino mujja kwetaagibwamu ssente mpitirivu omanye ebiseera ebisinga Katonda akuwa amagezi naye akumma ebirala nze ayinza okuba amagezi weewaawo nga yagampa oba agampadde naye nga omutaka wa Lusimbi ye mufunda kale mukyo nti gwe alaba olutambi luno agoberera Kadongokamu yona gy'oli oli wano mu ggwanga oli bweru wa ggwanga naye ng'owulira ekintu kino wandikyetaaze nkusanyukira wano omuntu ajja agamba gavumenti terina budde bwa bino kubanga eno Ministry of Culture ye yandibadde ekola omulimu guno naye bagenda kutambuza komawo enkya komawo kati we bakutunuulya ne batunuulya muzungu ne batunula wano ne batunula ne wansi nga bakumaze ne bagamba komawo enkya n'onootambula emyaka 10 baba tebagenda kutunuulira bo bamanye ebyabwe bye byagusa. Ministry of Education ekintu kino ekyetaaga era nga nayo nsaale nnyo mu kubanga nayo participatinga mu nteekateeka eno naye nga wemumanyi ensi Ministry of Tourism kino kigikakaatikako kubanga kyemmanyi omulambuzi avudde gy'avudde wabeerawo ssente zasalwako kati nga kwe kusaba kwange nti buli asobola ajje aneegatteko tuguse enteekateeka eno kati temulaba wano nga tulina studio room yaffe eya video nti tukyaziza kati Lord Fred Sebata tukyaziza omuyimbi Gindi tugenda kutuula wano tufune ebimukwatako nga tuli mu studio room yaffe naye mu studio room okubeerawo twetaaga kamera twetaaga kamera twetaaga desktops laptops terabytes seemu twetaaga kutandikira mu 4 tera twetaaga zi microphones twetaaga amataala twetaaga ki ebintu ebyo nga tusobola okubeera muno tuwaagala nga tusobola okutuula ne tugamba oluyimba luno lulungi katulukwatire video Cutters of Kadongokamu Hall of Fame and Museum naye bino byonna okubaawo bijja kubeerawo nga obuyambi bwammwe abagoberezi ba Kadongokamu bannansi twegasegase ne tubanga tusobola okukola enteekateeka zino oba oliawo singa mbadde n'obusobozi nandibadde bino mulaba birabe ng'era wenze nkola ebintu ebirala nti mulaba birabe nga mbituusizaawo then through enteekateeka yaffe eno nga tugenda kuwatanya tufunemu radio station eyaffe eya Kadongokamu si kyangu naye ekintu kyonna kasita oba okirowoozezaako tewali kizibu naye nga kubeera bumu tusobola okukola ebintu bino ne bibaawo ne tusomesa ensi yaffe kale baganda bange ey'enteekateeka eriwo yakuzimba Kadongokamu Hall of Fame nga tulina ettaka lyaffe tulina ekizimbe kyaffe wogenda okusanga ebintu ebyo nga wogenda ku Uganda Museum Kamoja n'oyingira nti eno section ya mmere ne bakulaga bino ne bakulaga kiri naffe nga tugenda kubeera nti eno section ya bivuga olabe ebivuga ebyo ebyakola ki we byalinga studio tugenda gizimba nga woolaba recording studio ogenda giraba nga studio yedda we yali nga bwegenda okugira nkimanyi kiruma bangi okuwulira ebintu ng'ebyo nti bigenda kubeera nga bina awantu webiterekebwa naye for the betterment of our country betterment y'abantu betulowoozaako abagenda okujja mu maaso awo kubanga ffe nze nange naawe tugenda naye abanaddako balina bye banaasanga ebintu bino nti olaba kafeero yakafa juzi wano myaka 15
naye bingi bye tutamanyi ku kafeero. So nga singa tutuula ne tukuŋŋaanya ebintu bino tufunye omukisa, bakadde baffe weebali, abakyali abalamu weebali, tubeeyambise mu kuzimba enteekateeka eno. Omugenzi Herman Ssemakula Basudde yaleka abagambye tufune ettaka bannalukoba we tuziikibwa, ti n'omulambuzi aliva egundi agambe nti abantu bano baali bagezi. Byabuusibwa amaaso kubanga abasinga baakiraba nga tebalina we bakifuniramu. So mu kino Muzungu David kwe kuvaayo ne enteekateeka eno eya Kadongokamu Hall of Fame. Tugenda tunuulya eggwanga lyattu Uganda lyonna, kubanga Kadongokamu mu bitundu ebyenjawulo akyusa nnimi. Ogenda e Busoga era tumweta Kadongokamu, e Buganda ayitibwa Kadongokamu, ogenda mu West Kadongokamu, olwo n'abantu abalala. We tuddayo mu music we yali atandikira ddala, tulaba nti mu bantu abaasooka baali bava mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda. Waliwo guy yali mu Northern, naye ngenda tuukirirako muzeeyi Matiya Kakumirizi amunzijukizeemu mu bantu be batandika nabo abaabasookawo bo, kubanga Kakumirizi ali mu gigi gwa kusatu, naye abaabasookawo, naye nga kyamukisa nti abaasooka mwalimu Sitano Ekyeranyi yali mu Western, mwalimu Kampalo yali mu Western. Kampalo no ali ntungamo obudde buno. Mwalimu Lozio Nyago yali musajja Musoga, yali we Bugembe, oyo yattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Oyo Lozio Nyago ye yayimba Mama Afumbye Ekitobero, olwo Same Kasule aluddemu. Kati ekyo kikulaga nti Kadongokamu waffe ffenna. Kale tugenda kunoonya ebivuga okuva mu bitundu ebyenjawulo ebye Uganda bibeeremu, era nga twagala omuntu w'obanga ozze otuuse ozze mpagira Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde, njagala kulabako ku bimu ku bintu bye ng'asobola okubeerawo n'abantu abasobola okukubira ku zimu ku nnyimba ze, nti through mu kino emirimu gigenda kuddawo mu Kadongokamu nga bwe gyali edda, ebintu ebibadde tebikyaliwo. Enteekateeka eno mpanvu, naye mu kyo mbasaba baganda bange kuyimirira bumu. W'oba tosobola tusabire tukigguse, togeya. Abamu bagaya, waliwo ageya, waliwo agaya. Kale ebyo ebintu byonna nze nkugamba kimu nti w'obanga olina obusobozi bambi tukusanyukira, jjangu otwegateko. Juza twakola ekintu kya okusiima Lord Fred Sebata. Ebigambo byali bingi ebyayogerwa, ebirungi n'ebibi, naye kyamala nekituukirira. Kale ekintu kyonna kuba kutandika. Culture, tuyige culture esiima. Culture is a learned institution. Let's learn okwapreciatinga, okuzimba ebintu ebinaatujjukirwangako mu maaso eyo. So si kubeerawo ti lwakuba kati nfunamu ki biki, twagala tuzimbe ekintu nga n'ebibumbe bino tusobola osangawo ti kino kya ono ye muyimbi Gindi, ono yali mukubi wa bivuga Gindi, ono yakola kino mu kisaawe kino, ono yakola kino, nge ebintu ebyo weebiri. Wano tulaba ndooza ebibumbe bibeera by'abaana byabufuzi, naye nga nze nzikiriza nti omusajja omuyimbi oba omukyala omuyimbi ekyamazima wankizo nnyo mu nsi, kubanga ebigambo bye byakozesa oba bye yakozesa buli lunaku byeyambisibwa mu kubanga byongera ku nsi. Kale abayimbi tubawe nnyo ekitiibwa. Omuyimbi n'omusomesa enjawulo eyinza okubeera zero, naye omuyimbi alina kyakirako okumusomesa. Ti abasajja bano abamu tebagenda nnyo n'ebitabo, naye nga amagezi amazaale Katonda yali yagabawa. Basomeseza ensi, bangi tuboogerako bali mu myaka eyo nga bafudde, naye nga ebiyiiye byabwe bye tukyeyambisa mu bulamu. Sisuubira nti kummwe abangoberera
waliwo ayinza okugamba nti nze teri luyimba lwa Kadongokamu lwali lunyambye mu bulamu bwange. Kale mukyo nsaba nti muneegatteko, mujje tukolagane, wendi leeta amagezi. Enteekateeka eno waliwo bannange obaolyawo abandika emabega, naye twetaaga tubeere bagazi. Ffe tetulinga gavumenti ebeerangazi ate n'obusobozi obuli immediate bubeerawo. Naye nze Muzungu David, mukwano gwammwe, muganda wammwe, mukoddomi wammwe, bba wammwe, mutabanyi wammwe, omuzzukulu wammwe, nze Muzungu David nzaleese enteekateeka eno. Nsaba nti mujje tutambule nammwe. Asobola yenna, ennamba zange 0700 36 0045 era enteekateeka weeziri okubanga tukola ebintu nti tukole za accounts, okugula account era nge eri mmanya ga Kadongokamu Hall of Fame and Museum, nti ali eyo yonna osobola okudipostingako, then asobola okuntuukirira ng'omuntu naawe tukwaniriza. Ensasula ez'enjawulo zigenda kubeerawo, naye nga mukyo nti tugenda kifunamu. Ekisa kyaffe kibe nti tugenda kugira nga tutuusa olunaku mu mwaka ebivulu byaffe bibeerewo, tuddemu tubinyumirwe, tulabeko performances ez'enjawulo ezaalingawo, documentaries ez'enjawulo tugenda zikola, videos ez'enjawulo tugenda zikwata. Kale baganda bange mukyo emirimu twagala gidde mu Kadongokamu nga bwe gwali edda. Mukama Katonda nsaba abankuumire, abanyongerere obugabirizi, obwagazi n'okufaayo. Amen.